Linda yonna gy'oli kubanga wakoze video eno ngolowooza ojja kufuna support being that stepmother balina erinnya ebbi okitegeera noyagala mbu recording onoofuna tiimu era wamma nze nja kugamba nga sister it's not too late okwate hope shifa oyo however much omukazi ayinza obba yakuyisa bubi yes tetugenda mugamba nti 100% yakuyisa bulungi era tekeebulizaayo kiva ku muntu naye gwe tunuulira ekirungi kyeyakola kyeyakolera abaana bakomenti nze ku post gye napostize n'abalaba nabona boogedde ku nsonga eno oli n'agamba mwana gwe wasomako gwe nno oyina like oli mulamba tebaakwokya you know kitegeeza ki abaana balina challenges ze baayitamu oba stepmother ababi abaana babookya amazzi mu mbugo abaana babasonseka ebiti gwe abaana nga tebanaaba tebasoma onfuna naye oba oli muto kati essaawa endo yagala gezaako kulwanya ntalo za maama we ezamulema omukazi agenze n'agamba singa nayagala tewandisomye kwamujjukira abasajja nga bagudde mu mukwano tebalowooza yaaba agendera ku ekyo ekiriwo okitegeera Linda it's not too late kwata omukyalo no nga bwe wamukutte laba mukyala wallahi obwedda wamwenya mukazi wattu gyali tomanyi nnaku gyalimu n'otuuka omulangira abaana be sikulimba abantu kuba na ddiini naye nze nkubuulira Linda bw'osanga omuntu atalina ddiini nga talina kyeyakkola wallahi kale agenda mu ssabo nakkola ekintu kale omwogerera ebituufu kubanga katosobola kuŋŋamba kubanga abantu basiraanyizibwa you people batuyodde ebigere batukoze buli kimu nga tolina kitambula batudibizza stepmother n'agamba otajja fumbirwa abeera waadibe batugyeko obupale nga tukyali baana bato abaana tebazaala you know naye ku byonna byenjuga zisuubira nti olinaku yadde n'ekimu apart from ennyama eyo gyewa complaininze mu gye yabalyangako ate kyandibanga nampisa zo ezakuleetera okuyisa bwotyo you know so nze mbadde nteesa Linda kwata hope shifa mutume nga bwe wamutumye bw'oba oli Kampala wesitulo gye weetondera omukyalo oyo gw'olaba omulaba smile gy'ayina ebiri munda tetubimanyi nnyo naye gwe wajjeeyo gw'omubi ate kati gwe wafuusa omubi omanyi oyinza obbeerawo ng'oyagala okuswaza omuntu gwe n'oswala oba okulabisa gwe neweerabisa you know nti ffe tukuze kutuuka wano tosobola nakutunulira muntu gwe wamanya nti yakuloga kwefe abamutuluuta n'omugamba gundi wandoga you cannot wokikolera oba ogenda mutuma agende Tanzania maama nnyaba gutugambe maama gwe nnyama gye kitaawo gyeyagula omanyi nki oba kitaawo gyaleetanga ssente waka nga mukyalo no yayiyanga n'aleeta ssente do you know ekyo okirowoozezaamu oba muli eyo muzze mmwe nga family ne baganda we bakuzaala nabo ne maama wo you know ne mutandika okukola meeting mbuto mukole bwe tuti ne bannange nze wamma Linda kale kikole mu nkukutu otyo ne tetwalabye face yo ddamu okikole nze nja kuddamu mbagambe bantu mmwe ebintu mubikola naye mwerabira nti muzadde abaana mugenda kufa muve ku nsi kuno mulekeko abaana b'omukyalo ono bazadde banyiivu tabasobola kuba nabasajja they cannot be happy n'abaana be balizaala tomanyi mwana wo waagenda kubeera in future otuuze n'omugamba ssebo ndowooza afumbirwa tali awo ku lujja mama negwe baakuba empeta nga wa myaka 2 ebintu bimutabukako ng'amaze mu bufumbo emyaka 2 gy'emyaka 4 ne baawukana ng'ono amaze nga ali awo talina musajja ayiriba myaka 4 n'afuna omusajja n'amutwala mpaka bukadde so don't you ever dare kudda okwewaana mu mbeera gy'olimu era nammwe bakikola si kituufu it's not you know so Linda my message to you kwata shifa omukyalo oddayo omwetondere I will not even say swallow your pride no you have to do that because tomanyi kiddako